Nkulaba nnyo ku federation. Federation yonna njiraba nnyo campaign za President Museveni nga bayimba bwe batyo. Lwaki gwe toliyo? Eyawukana ku mugende baki? Kaasa. Bwe mbanze kaasa no problem. Bwe mbanze nsanafu no problem. Ate n'ekirala kyajja mu mutima gwange ne ngamba Eddie Kenzo the president wa federation. Yes. Nempira mbu ate budget yange kadi yange yaliko milioni 25. Era nempulira mbu ne sewa chief whip mbone yalinako budget ya milioni 5. Kati nempulira mbu Norbert Events n'agamba neba n'abantu nga tetubalabe eno budget eriwa, so maybe that's why you don't see me eyo. Serezo tubazifuna nali cement kuliko nesinga simanyi nga yomanya amabasa maybe osanga nalinako kye nnofunayo. Abakolera Mukama baba bagumu nnyo ng'olwazi era ng'olwazi osobola okwongerako naye ate abakolera Mukama nga beemulugunya kitegedde abo nabo Mukama weemulugunya okola abo nabo Mukama abeemulugunya kakiteza ne Katonda abatabaagala. Nebaza Mukama yakujja ku kiti bino sandi byogedde nze nakulira mu kiti ne nammere kulidde mu kitiibwa kyange ssebo tomanyiira sebo kino kitiibwa kyange kyendimu. Yes man. Naye Mukama yakujja wano naye tumwebaze tumutendereza atuliza mazima nze bwe nava mu lyabu gwe manyi Yesu enjaga gyanywa okubanga omujjukirako toseka. Abantu boogera bino ebiri bulabula omubuuza kyafuna okanula n'amaaso tolaba mbwafuba n'amaanyi okulemesa gwe kyokola olwo naasanyuka nga byokola tebifuna. Olwo osobola oddugamba nti olwo kati essaawa zino lukuyamba gwe ng'omuvuga teri atayogererwa. Tife batwogedde mpaka mu kugwa ddalo lyabu bingi nnyo solongaazi oli mu layini gye boogerera. Waliwo nentuka ne ngamba n'emwana banzireyo mu lyabu nga ndaba ekyalo kirowooza ndi mulalo nenga nekanzireyo mu lyabu. Kati niruka ngamba bwe nadda mu lyabu bagenda gamba twabagamba ne ngamba nedda. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwe tuli amanya bampita Rimasamu oba Metanikira Bongo nesimye nnyo kusinkana nga Katonda akyakukumya akyakuwadde obulamu era ng'omulabe sitaani wadde agezaako kuyuza mu ngeri ez'enjawulo nga tannaba okutwalako kyekyobugagga ekisinga ebirala birijja. Kasooke twebaze ekirabo Katonda kye yatuwa eky'obulamu olwo nno tumusaba tugondeze mu mbeera aleme kuleka balabe baffe tusekerera, aleme kuleka mannya gaffe kufuuka byakulabirako bibi na bityobola bakadde n'abato. Nze nzikiriza nti oyo yakozesa Musa ne bannabbi abalala naffe Katonda waffe era jjatuyamba. Katumusabe buli kadde obutakoowa. Tugenda mu nnaku nkulu Christmas, December eyingidde. Akasana kafuusa akasana kaaka buli wamu mu nsawo mu bigere ne mu bibatu. Tumusaba atuwonye obwavu naffe tusobozesa okulabirira famire zaffe n'okubudaabuda abo betukuuma. La Bongo Charity Foundation yensindika wano gwalina ekintu kyonna kyotakozesa kyolabanga nedda gole kikyakujyamu obanga wakiwummuza olina lugoye olina mpalo olina saati waliwo bannaffe bangi abayita obute abayita obwereere si lwakuba nti kusalawo kwabwe naye enseene ebiseera ebisinga bwe kufunyaafunya okwerabiza buli kimu
naddala noteka wansi n'okuswala. So gwe saati ogirabanga enkadde, girabanga etakukyakujamu, girabanga totatakozesa bannaffe bangi, bw'ogimuwa oba otaasiza bulamu bwe. Village Basket ye campaign jangu ogisuule muffe tugende mu gete eyo, tugende gye twatandikira, tugende munnaffe oyo gy'atandikidde, tugende naawe gye watandikira bannaffe tubatwalira omukwano n'okwagala nga tuyita mu kubawa olwo ne tubasitule. Katonda ye enjiri gye yatutuma okusaasaanya. Ndina legendale bye Cowboy. Ebyambalo ngo bimanyi nnyo style azini Cowboy kye kibeera kitya. Cowboy kwe kukuba socks nokuba nokafundikira wano. Kamera badala kunkwatako je boti bikole. Era naye sebo ndi wa mukisanzania kwataka abantu bakukwatirako sente. Nyenze we mandi wano nga kukwatirako bwerere nina okwecca. Kyakabiri. Abantu babuzeeko sebo. Mwenna abatulaba nga naffe tubalaba tusanyusa okuba nti tulabagana ddala mu kaseera kano. Nakoze omwezi eyo ziri 25. Omwezi ogwe 10 n'ogumu. Kitegeeza tubula ennaku 25 okuyingira mu mwezi ogwe 12. 25 December tulaba nti ffe tuli mu Christmas festival. Christmas bako Eve. Munaku z'omwezi awo okutandika munaku z'omwezi 23 z'ennaku enkulu. Nti oli ojja kulabanga akakoko ke katuuse okuba nti nno agenda kagabana ku kijjulo eky'ennaku ezo. Olwokuna nabaire ebisolo bye basala mpaka ku Lwokutaano mpaka ate boxing day. Kate ku boxing day ko nze nkuze sirango nga boxing day basala bisolo. Wabula zine envezi ezisigalawo then wali bamumaliza nga muyingira mu maka ne mulinda 3 ekiro. Kati fe twalinga mu kyalo ng'oteekayo obukomera nga mubuteekayo Christmas ne mutimba Christmas kitegeeza 3 saa mukaga mubyokya. Then namwe nebanga mukoze zandi badenga fireworks zandi badenga like ezibazita zi burnt offerings. Enti ekiweebwayo nga kiyise mu muliro bamumukka. Ebyo kuba mpulidde ng'ogamba bamusaba. In fact Katonda wa Moses nnyo gwe bagamba Moses kitegeeza ensozi. Ensozi ez'omugaso ba ensozi ezibeerako abantu ba ensozi okuli empewo ennungi nga wano wetutudde. Enti oyinza okugamba nti oyo ali Makindye gye yalemera kumbe nekyaye eri Makindye wano. Oyo tava ku kyalo n'ekyo nekyaye eri awo. Nze lumu baganda bange yaŋŋambako niwe olinga gwe baalugera eyo baakusibira eyo nga nange sina kyamuddamu. Nze kuno mazeeko emyaka 20 mu ekyo kuba najjako 25 byonna byebyo kirungi obipiikize. So ebiseera ebisinga obudde bukyanga olunaku gwe lwolimu lutegeeza gwe naye toyinza kimanya n'olinda banno mu lunaku lwo n'olinda kimanya ne birthday yange ya lunaku bwe luti naye buli birthday bw'ozaalibwa leero kitegeeza ozaaliddwa lunaku jja kuba lukuzaala mpaka budde lwazaalibwamu. So kitegeeza nti buli lunaku kola ebirungi. Kola ebirungi kasitoba ng'okuzeemu. Roki olwa kintu ekineewuunyisa naye mbadde nsaba kinambululiremu nkyebuuza nnyo nakakyozaako emirundi 3 tekisobola kuba mistake. Nkulaba nnyo ku federation. Federation yonna njiraba nnyo campaign za President Museveni nga bayimba bwe batyo. Lwaki gwe toliyo? Bankiddemu nti kikulu nnyo kuba mbadde simanyi tosobola okkireeta bwotyo nti ondaba nnyo ku federation. Naye okuva okugenda mu campaign ezo baamala genda nandigambye twamala genda kulaba mukulembeze. Kitegeeza abaagenda bokka emunyonyo be baafuna omukisa okukola ki ogenda ku campaign. Nzibweewo nayitibwa era nempeebwa invitation ey'emunyonyo bulungi nnyo federation yampa nga yita omutwe gutya gumu. Kati nze nga Roki neŋŋamba kati nga era wonsanze wano kati wenajja neŋŋamba kuba abaazituwa then nga tunagenda nkeera nga kuliko ssaawa 10 essaawa 10 ezo ez'olweggulo. Kati
kati nembeera nengamba nga omanyizi wano ndi waka sigamba oba ndi ku mulimu oba ndi ki kati nze ne mutima gwange nengamba nedda kankole ki wano sina bulungi ne kanzireyo ku federation tugende ki lumu fenna zagenda okuya saawa 6 nga ntuse ku federation watambula obutambuzi kyonna kyekiri natuuka oba ntambudde kutuuka kuba kutuuka it doesn't matter twali ajja tutunenya lwa butatuuka natuuka saa mmeka 6 njagala kuba lwaki nze siriyo tondabayo so natuuka ku 6 ate nga bo bagenze saawa mmeka 3 kati yes man bakeera mutima gwange neŋŋamba nga bugambe kimaze ennaku 3 mu mwoyo gwange neŋŋamba eyawukana ku mugende baki kaasa bwe mbanze kaasa no problem bwe mbanze nsanafu no problem ate n'ekiralira kyajja mu mutima gwange neŋŋamba Eddie Kenzo ye president wa federation yes neŋŋamba ate president waba agenze eri fina tugweko nze kansigale mu kibuga muno mu bulungi kakati ate vice chairman Lord Bitem zigenda okuya saawa nyate nga ndaba akomyewo najja ku kibaati wembeera nga bali mu motoka bonna nga bali mu babiri mu motoka Lord Bitem era ne munne nenga kati singa bazze ne bankimako oba ne bakola ki nze kyanemesa ogendayo nti nga bono gama muntu yitayo uli akuwa invitation nenga just eringa ticket nti gobo yitayo bisigadde eriki so nange nagirabye ngamba si mu bubinze n'enkita kubanze n'ensi ekikwatagana essente si kikulu nnyo mu nze nganze omuntu atya naye ate ekikwatagana obulamu bwange obulungi mu nze ate kiyamba nnyo abantu nga ggwera bongo kati nze ekyo kyenkuuma nojja ngamba mwana mpa yakaasa leeta akabi nti nze ssente zange tomutonzi amugaa nti leeta nusu 10 nga talulina naye gwe oli mugaye mpa obukadde buno so ekyo nemba nga sikoze eki nga tondaba eyo naye ate in a long run nempirambu ate budget yange kadi yange yaliko milioni 25 era nempulirambu ne sewa ano sewa chief whip mbone yalinako budget ya milioni 5 kati nempulirambu Nobert Events nagamba neba nabantu ngate tubalabe eno budget eriwa so maybe that's why you don't see me eyo serezo tubazifuna nali sizimenti kuliko nesinga simanyi ngayo manyama basa maybe osanga nalina ko kyenno funayo naye abakolera mukama baba bagumu nnyo ngolwazi era ng'olwaza osobola okwongerako naye ate abakolera mukama nga beemulugunya kitegedde abo nabo mukama weemulugunya okola weemulu abo nabo mukama abeemulugunya kakiteza ne Katonda abatabaagala mukama ne Katonda byawukana nga bugamba president vice president nogamba nti kabaka ne katikkiro mukama ne Katonda byawukana uliriza kati kabaka ne katikkiro byebimu toyinza gamba nti ebbaasa n'ebbaluwa byebimu nenga byonna biri ku mission etya kutuusa bubaka ife bantu wano so kale n'olwekyo ekyo nza nkuzizemu bulungi n'abatulaba nti ensi yayoneka nnyo ssente twakulabye ne gundi yakuwadde ali enisikini yakuwadde because bino era biri ku ki biri mu zikamera tekyali bulamu buli mabega wa kamera era obulamu buli mabega wa kamera naffe ffe tuli mabega wa kamera nyo era naye kunoonya nedda mu maaso gono akali tugere ku ki naddala ggwe onali mabega wa kamera wali wenkano otu nga tuli kuno tewerabira Ian wansawo ate Ian nno yalaba program yaffe nankubira essimu leka naawe tewakande era ngenda kuleta Ian kubuuzaako toleeta bande Ian akuba ekifaananyi okimanyi nti Ian ennaku zino ate ekifaananyi toyaka nnyo lekanjake naawe ate mala kwogerako bwe buzibu ennanze buli kyenjogerako oli alinga agamba mbu alinga eggulu yaki sokoleke ate okimanyi nti ekifaananyi kye twali tumanyi ku Ian kuno ate yayongera mu bwongezi kyekyo kyagambibwa Lukija nti yagwa eddalu naye ate osanga n'ogamba byebyo so tuddeyo ku mulamwa muganda wange soka obubire ku Ian sijja mu tetweyongera nga tunamuubirako Ian oba ondaba wano wandekawo tubaddewo ne Ian naye ensi okumanya okungi bwe kwatuyiikira enkuba yatukuba oba bire bimeka naye mulimu ekimu ekire kimu kyatukuba nga tuli kijjukira kati nga Ian zibina byenkola bya Ian Ian yalina ati akola zibana biki naye kati mukama bwe yagamba nti
naye gwe okyaliwo kakati njagala ogweyo eddalu lyange bayita pull attention nti osooka n'ogwamu eddalu ate n'olamuka naye teri muntu agwa ddalu naddangulu oba okitegedde okuleka nga gwomanyi kyebayita eddalu sikuwakana no eddalu kuwakana okuwona eddalu kukkiriza kye bagamba mu rehabo bagiyita acceptance gwe bayita yesu nogamba yes nzikiriza embeera ekiddako okituukira woga bannange kati gwe batumenti ojja kunsanga onsanze byange mu nsi mulimu kye bata special editions special announcements mulimu ekiri special ne bamu ne special days olunaku olw'enjawulo ewo n'oyo gw'onoosanga nga tomukubidde essimu egoza oba ovuga emmotoka osanga bamekano gundi uyo pepe n'omukubira kajjaamu luba lunaku lwakuwubirako oyo ava alina okulaba nti buli lunaku luli accounted olunaku lubaliddwa boogenda okulaba nga tesigwabaze bigamba yoyo iyani zalimanyi iyani yafadda yakola atya biki kyovula ngambi nedda iyani yasooka okunkuba ku canvas nankuba baseball gundi kifaananyi kitegere so bongamba mbwe saa zino birala bino byonna nze byenkola bya iyani nze ndi muyimbi naye olwokuba nti okuyimba obulungi olina amatira oba olimu byonna obulimi obujjanjabi obuvumuzi ekitabo byonna okitegedde kati ate ekintu ngaekyo bwekyenya nekigwa ku linnya nga Moses nze mabega wange ninayo erinnya libayita Ibrahimu kati ate ugamba Ibrahimu tosobola kubeera Ibrahimu nga toli mutayirire kati ate mabega wa Ibrahimu eriyo Frederick eyo vanjiri kati okukwata vanjiri neweeyisanga evanjiri bwegamba ate n'ogenda neweeyisanga Kurani bwegamba however de tosadde kitegeeza ebiga tola nti noveno vanjiri ate kuba ova ku vanjiri nekuddako Kurani nekuddako awo kye bayita Bayibuli okitegedde newasembayo ki ebitabo ebirala novu biki kati ekisembayo kyekitabo ky'omulasita kyekyokuyimba ngaosobola okuyimba reggae nze nayimba reggae 26 kakitegeeza 26 kyovulaba nti gye emyaka ogenda okanga emyaka 20 mu nti 26 mu 226 oyinza obutansobola oyinza okuba nga tojja kunsobola kuba reggae ate bwe tugenda mu hip hop nze nagenda okuyingira Millennium okibata Millennium Stars era kugabe buli mwaka ogugwako manyo nakyolese mabega omulamba kati oba oyingira guno nga togutegedde ogenda kuddamu ovuge obutategeera bo mpaka abono gamba naye nina emyaka emeka tosobola kumanya myaka gyo nga tomanyi Christmas kuba yebala omwaka gye myezi 10 kale sonolo ekyo njagala mbagalize Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi emabega eno gye tudde eno kujja fanga yafenze nkubako obulango kuba amaaso mangi agayita waawo kuliko ekigambo nti enkuuka mu lubiri emmengo 3 mu lutya mulumu the generals attack the generals attack imagine nga jena agambye anze kanestukire so emiramwa gino bogiwaamu amaanyi music si waffe bajeno bachoja buli ajja kubeera ajja kuba jeno nkuke yingirwa ne waba bapuka gwe atandika okuyimba manyi okuyingira mu kisaayi n'okoloti feba kubanga ekiguna nga kitandika saawa ejo kumacha giduzuka nga kikuba nga kikuba mpaka kumachencha gozo omuntu asobola okuyimba ku saawa emu naggalawo ekivulu era bonna bebamu so tugende mu nkuuka kyekivulu ekigatta Buganda, Uganda, Oluganda zensi 3 tokiraba sijja kugamba Africa kuba East Africa kyebayite ekyewaka ekyewaffe so kyolano kikuŋŋanya abantu bangi nnyo legenda kangisewa ekiro kinjizeemu bulungi kuba kyali kinnumya omutwe ekya federation yes man nkati okugamba obutagenda bwange bwanyamba nnyo gwe okumanya mbu lwaki saakolaki twagenda era waliwo naye nange neebula ngamba neeki mukama nangamba gwe lumutambula omanye okutambula kuno oba otambuliza birowoozo omala gazunga ojja kufuna ebizibu nze abantu abasinga basinga luki atambulayo nze mba ntambula kwogera nange
kunsanga ngaze wendi osange nga n'emirembe gyange. Yes man. Mukutambula kuno tewali challenge zofuna ng'otambula kubanga nze kennyini nakusaako ng'otambula nenjagala okukozinga accident nga nkuyita Rocky nenga tompulira kakati gwe ng'omuntu alina bafaani alina omusindo ogugoberera emabega okwekkakkanya nogandi kakati kantambule butambuzi wano kantambule nga bwe meditatinga tokifunamuko kutaataganyizibwa. Ekyo maybe Mukama yasooka n'akintega mu maaso nga nkyali mabega waakyo gye bayita rehabilitation. Rehab means okuddaabiriza n'okukuddaabulula. Kyekiru kye namala nga nkola omwaka mulamba kye bagamba Rocky yagudde eddalu. Yes, wagudde eddalu lyavudde wali addawa naye nga kitegeeza ebiseera ebisinga bw'okola accident obwongo bwo bufiriizinga ng'owulira buli omu kyakusalira omusango. Naye bw'ozira okusoma n'ogamba nze si kino ze ogenda kubeera muntu mulala nnyo mu maaso g'abantu naye buli okkiriza waliwo omuntu akutega ekintu katulabe n'akuvuma. So okuddayo mabega nti nze rehab yannyamba nnyo okunzikakkanya. Era nava mu rehab ng'ekigambo nga si kigambo bulo dayirekita yaŋŋamba naga Rocky nti ogenda naye fuga obusungu kuba bwe bamanya nti ensi egenda kunnyiiza. Ekiro kiraba nti nze saali mu rehab gamba mbu nali mulalo oba nali ekiwabula nayitako mu ssomero ly'okuyigirizibwa okuyigiriza rehabilitation kitegeeza okulabirira okuddaabiriza n'okuddaabulula. Biga biri wala nnyo. Toyinza kudda n'ogamba nti olabye obulalu obwo n'obuteeka ku minzaani tosobola. Wabula eba ndowooza ya society nga bonna balooza kimu naye enkola y'ono tekola ki ekyuseemu. Yes man. Kaya ate bw'owakanya ekyalo kyonna n'owakanya n'ekika kyonna n'owakanya ate n'abantu bonna eri oba mulalu kitegeeza gwe sokokize kye bagambye onookiwa obudde ojja kulaba nga bagamba kati ateredde. Kati akakodyo k'okozesa ng'otambula abantu abakuyita Jjajja Rocky ke akodyo director ke yagamba ng'ova mu rehab nti oli okuyita ntani kyagamba. Imagine tinoyita kamera obu ntandika okubeera n'empemula n'enkola bingi wannaawe omunyiige nja todda. Kati be bantu Rocky tobaddamu n'okoowa. Nasooka n'envuma ne bakakasa Rocky galye Rocky bakuwe Jjajja Rocky gandiire ejedale olinga kino kivaawo kakati bambi naye konna kwali kwagala. Nze nga Mukama byagamba Ibrahimu nti ngenda kuwa ensi empya oyagala mwana ngenda kuwa ki ensi yonna ate akati agwe kakkana ekirungi kiri kukakkana. Nze nalina kitange amaka ge nafunamu erinnya Ibrahimu kitegedde. Nasooka nembeera Ibrahimu mu 97 mu maka ge gamu nembeera Akasirye mu 2014 muzeyi wange nantuma Kasirye nga ate mmange nalonge yampa Ibra kuba nafuna tayiri Kisugu wano mabega Kisugu Namongo wabigalo Makindye East. Nze byange bina biri between Makindye West Makindye East ne Saabagabo erigangu Busaabala. Kati abo bonna balaba. Nze ngenzo tama mu bifeyo nga nafuna dawadi. Nze music lwalinga lugoye nti ojaddu ambalamu malolu jemu netoberanga bwerere. Iti jamu nogamba hano gwe balwoze nti music samuumuza yanyamba okujana enjogera abasinga nti oyimba noma ntandika okunyumya ne biggwa ntandika okwogera ne biggwa mpaka bolima je baita talent waliwo kyosema jjagala okubuuza naye waliwo yakikubuuza naye omuvuma avuma kati wengenda naye kirungi lwo kitotera kunvuma onjagadde nnyo twakonectinga wanga oli yakubuuza kandi nange kyasuka ne kinnyigamu nate nze nsubira oli musomesa oli mukugo okusinga kaawo aka akikubuuliza mu biseera biri byowabagaliisanga Rocky bakuwe ndoza yakwata okyali awo Rocky omusajja yakubuuza ekibuuzo eraga nti tolina lunaku lumu lwokera ne wejjusa okuyimba n'osooka omuwa ebibye naye ate ekibuuzo ekyo nze nagamba kyali kikulu nnyo kye yabuuza
okuyamba bannaffe bangi nnyo abatalina nnono eri yakwekkakkanya. Bw'okitematema bannaffe bangi bafiira depression mayumba. Arabanga eyakola omusango okuyimba, arabanga music ettemu. Kati otenda no ku down ogamba nti bannaye singa saayimba. Natuuke obudde ekyo ate kati nkyogera kati kuba ne kenyini oli mu kunsumbuwa just. Ekyo anti ezo njogera binyina ndwa okwogera kuyimba kwange ennyimba zange ndwawo. Kitegeeza nga bwe ganti no bw'owumuze essaati tekitegeeza mbu ekaddiye. Music samuva musa n'oli akulaba nga gwatayimba. Kati sawa zino bana zonna jezi ntogenda kwa kulinya Rocky Giant. Jogo. Ase jogo. Futwange. Nedda sebo bagita best of the best above the rest. Best of the best above the rest. Gwe njagala okigattemu ojja kulaba nti omuntu atuuse mpozi ngwena kuddayo mabega oba okoze eki atuuse. Bw'otuuka tunulako emabega batali kikugoberera ate lwaki odda emabega okinoonya toyinza kumanya nti okikoze ki. Nze music owange nga ne bw'onnyumirwa buli omu wannyumirwa buli omu. Nze nasooka n'ennyimba music nze omuntu yasooka okunjagala Yerion Island yonna zini ttiimu nga buli omu wennyimba liddo buli omu abeera bw'ati. So ekyo ky'okuyimba kwange tekirina mu musaayi tekiri mu mpewo wabula yenze ekyo ze ngoye ze nnyambala. Fashion, art and design, that's my music. Kati sinza kyevuma. Kyovula bwe namugamba nti no TV ki. MR live. Kati live kyogera kiwayogera luli. Ogambye Malaya live MR eki. Anti otandika okummanya. Ogambye Malaya live ani? MR live nyukuta zirezi. Sinayogerako kigambo kifaanyizaako kyoyagala kwogera Rocky. Kada madde manyi kiri eno Mr live. So waliwo nentuka nengamba nemwana banzire muli abu nga ndabe ekyalo kiruza ndi mulalo nenga nekanzireyo muli abu kati niruka ngamba be nadda muli abu bagenda gamba twabagamba nengamba nedda kati mwe mujjo okungamba. So obugumiikiza kikulu nnyo, obukaka mu kikulu nnyo, empisa kikulu nnyo, eddembe kikibeera ekirabo kyo oba n'ebyo ebisatu oba n'eddembe kyo oli wa ddembe kola byonna naye nga temuli kibi kuba ekibi kiba gapu ekola ebibye bayakuvaako nga buli kyokola kiriko omukono ogw'ekisa n'omukisa byo kati abampita ne sibavuma kuba bonna baali bange bonna bantu bange bano omwana ali kamera bonna boolaba kugamba nze kakyogera tojjuka WBS ng'abantu batula kulinda nga tugenda naggulu waggulu kasozi waggulu enaggulu nga gye tutuula ekivu ne bakiraba mpaka ssaawa nokomawo kati ebisaawa zino si byangu byakubaawo nti ekigenze tekidda nagwe ngambye nti no time waste never recovered. Waliwo kyongambye nti wafuna okwolesebwa ogamba abaana abato bagenda tutandika okutunuzanga mu kamera ako tekuba ndi musiru naawe. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Oli musiru lwa nsonga. Oli bw'omugamba nfunye wano juzi wange waleeta wano no simanya ani Mad Fox. Wayita ebbanga alazo obuseegu. Wayise ebbanga ate biki wayise ebbanga ate kati ndi musamize. Obuseegu yabulagira. Oli mulwadde kyajjayo zubula simanyi biki tewabiraba kyogamba mati yakikola. Nedda nawe. Kuno kwemu alive. Si kuno. Kale kati federation eri kwemu alive. Eno yansi yonna kwenjogerera. Bwe twakirabako oba muwayiriza. Oba tewabimanya.
tabimanya andi kati olina okukwatagana ekamera ezikwata ebintu ebitambula namuwe muti kakyova nti UCC abantu nga mwe gwoteekayo nga tomanyi yali ku federation sikyogedde lwaki federation ogyesibyeko nnyo okyogedde nti wali ku federation kale wulira awo nyiga mangu ennaku zino tunyumye ebitubaye tunyumya ate nga nze nava mu lyabwe baŋŋamba tonyiiganga ate ggwe amateeka omenya limu ku limu medi ono mumpeereyo Komando Rolex ebigambo bya director wabisuula dda bwonfuma oli musiru bagamba tonyiiga omusajja yarabayo tebaŋŋamba tovumanga director kati alina okuddayo nakukuutira tovumanga ngende mubuuza sako je ojja mumubuuza olulala kati ojja kuva mu kibiina tubadde wali wali kyoŋŋambye wafuna okwolesebwa no si kwolesebwa nze kino nkigane ngamba nti nze ndabiddwako azine ebintu byenkola kati si bipya nnyo nze siri muyimbi mbwa nzola ne kamera sijja kubeera mu kamera mbiri kuba mmanyi kamera endaba ekyo nakyo bagiyita expertise life of expert eti osooka no perfect practice makes perfect then what does perfect do osomako bino ebintu wagira bugizo nti what does perfect do neatness nedda perfection wedde if you get perfection what do? You relax todduka if you relax then you meditate naye wangamba wakoma mu pittu ebintu wabiyigooti oli musiru P7 ye pittu wala ojja kwefula nti omanya abamanyi gye bali era bakulaba nti oli mukwe so ensonga batuzizza ne badde nti tugenda mu biseera ebirungi ebyessanyu naye ate mwe muli ebiseera ebizibu ennyo nze bwe nali nkula nga campaign zonna ffe tubeera ku ngoma oye nga owagira kyotamanyi oba kyomanyi wabula kadodi nga kadodi n'otuyana ebigere nga tomanyi kyokola wabula essaawa zino oyinza okuba y'ensonga eyo nti okuyimbayimba campaign tondabye newawundabye tondabyeko mu campaign tolindabako nga nyimba mu campaign zonna tonnandaba naye nga ate n'obulanga wante tugobawo posita wanoona wajjudde ebipande oba okitegedde so maybe mukama olumu agamba gwe baako neriisa erirabe eryekikulu so tugenda mu buseera birungi naye ate birimu akaseera akazibwako egaddala okulonda ensi eba birala kulonda ensi eba birala olunaku lubeera lulala nnyo mazima nduza nze wange luba lusinga ne Christmas gye mmanyi buli lunaku okulonda kuba nze sinaba kubeera ku nsi nga balonda emyaka 5 nedda myaka nga 5 nga nkula kati ate okulonda kubaddewo emyaka omukulembeze gyabaddeko okulonda kubadde mu Uganda okuva mu 9 mu 6 okulonda ga president kitegeeza emabega eri bibadde bulamu bulala okulonda mabega w'okulonda kwenyinza okwogerako nti 9 mu 6 ate buddayo eri ate ya independence 62 kati wakati awo obwongo bwange bwe bulamu bwange so si byemmanyi Loki banya atuyambeko omuntu ali atugoberera nga tuyita wano wakinyagala okubuuza mu nnyimba zo bimba kyo tuyinza okwenyumirizaamu sokove ku kyennyimba tugenda mu kulonda abaana abato beekuume nnyo kimu tonzija ku mulamu maybe tekikutteeko lindako mulimu Christmas mulimu enkuuka mulimu okulonda tulaba nti biri kumugoza bameka bagenda okufa accident abagenda okusiba bamekaawo gwenjagala okitwaleko mu Kampala kali mu Kampala kimbadde njijako ekyo soba badde nkunze wali ku luyimba lodde nimbeko kino si kya luyimba byenjogera si bya luyimba wabula lino liiso lya mukulu era omuzadde alaba ngambye abaana bekuume nnyo mwekuume nnyo lwansonga gonna amasanyu oba kitegedde gonna amasanyu kusanyuka nesanyuka ng'omanyi nti nesanyu balikuuma kuva ekiwoomereza kizaala enkenku nti bona osanyuka ennyo togenda kola empisa embi emize emibi kuba teri basanyuka nga tebanywa mwenge tewali basanyuka nga totaddeeko kiti ekyo tewali basanyuka nga tewali siga tewali nebaza mukama yakujja ku kiti bino sandi byogedde nze nakulira mu kiti
kene nammere kulidde mu kitiibwa kyange ssebo tomanyiira Achero. ssebo kino kitiibwa kyange kyendimu Yes man. Nene Mukama yakujja wano naye tumwebaze tumutendereza tuliza mazima nze bwe nava muli abo gwe manyi Yesu enjaga gye yanywa okubanga omujjukirako toseka nze nage bwe ntula mu kamera eno njogera nga asanya ate byenjogera nga bya ddala abagenda obbira bino tusobola aginywerawa kale ssebo kuwayiriza myo omutukuvu mwana wa Katonda kale ffe tuli baana ba sitaani ate bw'oyogera nabo kitaza ffenna nkugambye ensi ekyuka generation to generation to revolution ebyo byonna tubikoze redemption byonna bitabo ekyogaa nti Yesu musada nze ngambye musajja gwogambye musada Yesu musajja nnyo okuba nti Yesu enjaga gyanywa gomanyi omwenge gwe yakola mu bikopo n'ebidomola nawe wakana guli omwenge waye tegutamiiza Roki tolaba nti oli mukadde nnyo waliwo nga mugunywa kyobola jajja otaliiwo nti bebanywa ku mwenge okusinziira ku byawandiika ogwo omwenge gwa mwoyo tereera nno nze njagala nnyo buno bukamera nembukakasa omwoyo nze nange ennyimba ezange za mwoyo omwenge ogwo gwa mwoyo nti bwowulira erinnya lya Yesu owuliranga vinyo wayini si walagi katoba eriyo vinyo ne wayini kitegeeza gwe olina kunywa walagi kubuya amazima oŋŋamba otya nti nze Fred mba sinyweyo kawalagi kitegedde green is green ate kati kankubiireko muganda wange ekintu ekyo saagala nnyo osika attention ya bwongo bwange ebwogamba nti Mukama yeebali yakujja ku kino ate nga banda bankinywa no no sikulaba uliiza bino nze nava muli abo bakivaako Mr. Live ino program gyensembye okukola naawe mpaka lwendifa era njagaliza abantu abalungi kubuulira njagala nnyo nenkyaza abantu abakyali ewange ng'ozze ku kima ekyo abantu lwe kibanagamba nze wano ndi mu kubuulira ggwanga lyonna nsi yonna anti ate gino ambye tosaaga nze bwenjoga tosaagamu kyobala nti abantu abasinga bagamba oyo muzibu nti omuntu omuchallenging reasoning you are the host I'm the guest naye ate kati nfuuse host gwe guest kati ngenda bikubuuza olina abaana bameka immediately nina abaana 176 byonna byonna obise kuba sinza kuddamu kubuuza kirala okakasiza nti okuba host kizibu okakasiza nti okuba host kizibu mbuuza ekibuuzo kimu nekikuddamu oyagala kuva ku seeti kati byonna byonna obise sakuddamu kubuuza kibuuzo kirala bw'olya nnyo enkoko era olowooza nga nkoko akati ngawo kulya enkoko problem eriwo nvumira mu magezi problem eriwo nvumira mu magezi pilot simayo neyanvuze ejjo alo sebo kiri kitya naye naawe yakubuza eggulo eyo twedduse emisinde ng'olagawa kulya kumpi naye okubuuza ebibuzo ya nonkangakanga bwotagenda kuddamu nedawuliza ebintu byambuza ebituufu liiza wambuza ekyo kya federation nkunyonnyola nze bwe mbeera mu kamera eno nsigala bansalira omusango mu njogera yange naye nze mba nkubulidde amazima nyinza ogamba ekyo tukyogerako tetukyogerako oba okitegedde okirabye siriiyo waliwo era kingambako naye nakebedde mu bifaananyi bya nalabye munyonyo gwe wekka mu federation bamemba atakoze eki ate nga kituufu era entebe yange yasigadde kuli muntu oba okitegedde so mukyasaagisa ebintu bino naye ate ojja kgenda okumanya nti no kati kambitegeere nga tebikyalo nagambe time west never recovered kati ebyo gwobireese kitegedde nti bibadde tebikale bikola nti okumanya endowooza y'omuntu era nenkubya nange embeera eyaliwo nze gye nayitamu so simanyi programu zaaliwo nze simanyi programu za federation na gavumenti programu za federation zemmanyi nti ali akubi tugendako anogera n'oyimba awo enkoma sooti oba omala obudde omuntu omubuulira ekintu ekipya ekyenkya naye twakasa tugaye Christmas ennungi tubaagaliza buli kimu nekugamba nti munsi temuli atava mu kitabo linnya lya kitabo tali alina linnya eryo kitegeeza manya nti gwane nze Fred noga Fred bebani bakatuliki kwegattako kika kiwe kiti kwegattako ggwanga ki ng'ogattako kyekitiibwa empisa ebyobuwangwa n'ennono byebintu nga bina oba tomanyi byoge ojja kubeerawo ng'olumya banneemitwe ne bw'olisoma ne bw'otaasome ekirala ki dwali ku kyoluyimba lwo
njagala kikasuka mu mulembe guno ne mu mbeera eriwo kati kirungi nnyo nnyimba zo zonna ziwali oyimbe luyimba ki osinga okwenyumirizaamu ng'era bw'olukasuka mu mulembe oguliwo n'ebiriwo kati lumakingira ddala sinakindi lukuyisa nabbi yabiyimbako ng'asaaga naye bw'otunira bye nayimbako n'embeera eriwo kati weewaawo bye nayimbako bye bino ennyimba zonna ziwayimba mu nnyimba zonna ze nayimba ennyimba zensinga obutayagala ate zennyimba ate bano abali mu generation eno zebaagala because kati bo bazitegeera ebigambo babitegeera nze nayimba ennyimba ezo nga bulaba abayimba kati ngaali ne sikini wayimba babonna bagravity bonna buli omu kyayimba mu myaka 2 ajja kuba mulanga nakyo kirala kati essaawa zino abantu boogera bino ebiri bulabula omubuuza kyafuna okanula n'amaaso tolaba mbwafuba n'amaanyi okulemesa gwe kyokola olwo naasanyuka nga byokola tebifuna olwo nsobola oddugamba nti olwo kati essaawa zino olukuyamba gwe ng'omuvuga nteri atayogererwa tife batwogerera empaka mu kugwa ddalo lyabu bingi nnyo solongaazi oli mu layini gye boogerera oli waddemba okkiriza okwogerera n'ovaako oli waddemba okubiwuliriza gwe n'ogenda naye nga ate ogenda wanga era biba tebakwogera okuva mabega mabega baba bakuwaana mu maaso nga bagamba waawo oyo kuba teri muntu gwe bagamba wuuli ekyo bala nti ebiseera esinga bwompita situnula mabega mba mmanyi kyogenda okukola so kyekyo nti nze kubeera nga mpita giri kitaliza kkubo nazaalibwa mu kkubo nze ndi musajja mulugwala maama ne taata kyogedde nnyo eddiini esooka mu bulamu bwaba maama na taata n'olikozaako ekitabo ky'okkiririzaamu gye trust and believe so oluyimba lusobola okukola naye bwebuga kuba nti kati buli nawe bakwogerera Mr. Live ayinza okuba nga byawanikayo buli omu bamwogerera omugagga ne Kamiyo ngamba atalina bamwogerera byonna nti ffenna tuyimba kyekimu naye mu biseera ebyaki naye kati ate nze obubaka obwange bwaterekebwa nnyo oba okitegedde beddako mu nnyimba enkadde kati luyimba nga Pakalasi lwali luyimba kuba ogambe nti nogamba naye zino ennyimba zikufuula nnabbi ekiyinzikakaza kugamba omanyi linnya nnabbi tolaba nti gwe oliŋŋambye nnabbi nti munno alina Katonda mu ye yakutuuma erinnya mukyawulidde so olimba nga Pakalasi mulembe gw'abalaasi luyimba nti abalaasi nga begambe nti osooka nobeera mu bitabo mpaka omalayo ebitabo nogenda mu balaasi nti nga nekyekuwulira osobola osimba ebintu nebidda kyobulaga nti nno nti oyinjaga nti nze sigamba nti nno gye basijja wabula nti beebimu nogamba nti ffe waffe tubirya okitegedde nti nze njaga eyo okuginywa yammalako nnyo ebyange byonna ngamba kale kabigende kuba nange nazaalibwamu eka teri anywa njaga okuleka nze abaana bange benzaddeko mu celebrity time nga nnyimba bandaba n'abakazi naye lwakuba nti buli omu yafumbirwa nti yes sinjirimu omu mu bikolwa byange version yo not a version teri muntu version va ku bintu bikyamya abantu what is a version kitegeeza version means nti ojja weekyusa enkadde empya nti ekintu ekyandibadde ne version omutalina version sebe kigambo tekikola ku muntu version kiba invaded nga olina bagamba nti anekyusa ku ngoye ate yebeera fashion ekigambo version kiri wala nnyo nti kiri mu mutonzi bye bagamba nti akatwaleseeyo abantu abalala nti kati bampi version empya yita fashion empya kyobanaga version kiba ku nsigo y'okukyusa empulira version kyeriwo eri mu fashion ki okitegedde ndowooza yes man bwe njijukira wayimba oluyimba olwo olwa tulina kukola namanyi Pakalasi 27 eŋŋombe eyo bwe mulundi wasooka okuwulirwa mu Uganda mu nsi yonna si mu Uganda mu nsi yonna kale
kuba kigambo kyali mu Luganda olulimi Oluganda baluwoomesa olujjamu n'omulamu omupya nagenda okulaba nga waliwo kampuni ezivuddeyo zineeminga gundi zaazo pakalasiti amasimu nakati abantu abo nga tebannamyeminga bintu ewaliwo baatwala okukona baga nti gwe ng'omuntu yaleeta ekintu kino tuwali tusaba kukolagana naawe tulina kampeyini eno neno neno oba bakwata bujega oba bo beegeziwaza babakonenge gye bayisaayo ebintu byabwe notafuna mu creativity oyo kuba abantu bakibuuza nnyo nti omusajja yasooka okuyimba ekigambo ekyo aliro kijaya nti yakisengeka n'akyagaza abalala ne bakijjamu n'emiramwa naye ye yafunamukko. Nze kye nafunamu kiri nti nga bwega nti Mukama yagamba nja kuwa Ibrahim ensi empya nti osanga mbakubaga ekigambo ekyo luli nakifunamu abantu bye baagala nkifunemu osanga nandibadde kati ate nkwematirirako nnyo. Omuganda agamba ogukusula gukuwa empoza kati essaawa zino kitambudde wangi gye kiri kikigambo kya ne copyright mpaka mu copyright nze nina copyright yakyo kuva 2012 era ne mawulire ekyafuluma mwege bata gazeti olupapula lw'abaloya by then nga olupapula olw'amayo balugula 15,000 nterujjayo eno so nga bwe ganti nze Mukama yampa ebyange mbimanyi naye ate omutanyiza kumanya gwe kyomanyi mu ggwe kaya ate bwe yagala omukakasi kyomanyi mu ggwe agenda kumalamu essuubi so ekyo kyali kigambo kimu nekikola nakati kyakyogerako kitegeeza omukisa gwange okuba nti kikyaliwo nga nange wendi byonna ebinakivaamu osanga byebyo ebyandibadde bino kikola kivaamu so gwe si musango si kwewaana nze abantu buli omu anjagaliza nnyo mbe nga buli kimu kyange naye siri mulungi omu buli mwana ajja n'avuga emmotoka ezakabi n'akola ati oyo yeye sinze nze mu nsi muno ndikyakulabirako nakulabirako Loki nga bwakola studio naye nga Loki kwe bakola nga naye bwogamba paka noga kambiwulire naye mukwano gwange omu yagambako nti a good leader does not take a negative word kitegeeza omukulembeze omulungi tatwala kitamugattako kati nze byonna byempulira ibanga tebigasse ku nze sigala ntambula byange kitegedde bulungi kya pakalasiti so toyayaniranga akatono kuba tomanyi katono kakuze katono kakyakula oba tonakakwata mu ngalo manya kakyakula solongazo okyaliwo kati kankubuza ekibuzo goza ennyimba za Moses Radio zonna zikubanya ziryamu tewali ensi yenyumira no si kyannaku ensi yenyumirwa music kyofuna mu music si bugagga ofuna mu kitiibwa kufuuka muntu w'abantu kati bino byentudde ne eri wamala baatuulanga ne bamubuuza kyenagambye nti kati nze manya nti oyo omwana akutte kamera at least muwate njogera alaba naye alaba tamanya ani akwata kamera ekyo kiraba singa bagamba nti akwata kamera n'atula no nga yeggwe Mukama wakola ebintu tebifaanana abisobola tebifaanana abirina era tebigwanidde oyo atabisobola bamumpeera ono ononya kyayi musana gono ojja kulya wangisebo mbadde njagala tugendeko wano abantu balowooza era baliyo balowooza nti ekiseera mwewakwatira ensi eno nekufuula saagala bintu ebyo nkugambye nze siinayo kiseera munze lwa nsonga nze nkyayogera nzisa mu kiseera ki sifunako kiseera kigamba lwawummulira omuzindaalo tompa ngenda situka ofuke hositi ate hositi nze ndi ghost you know what the ghost wanjise badde ogamba ki mwewakwatira ensi sikwata kufuula teyanfuula ensi nze ngifudde kyeri nogifuula ngambye timulwadde nnyo mu biseera biri bwewafuulira ensi kyeri kati yes man bantu bangi bagamba nti mwe mu lutalo lwammwe olw'okufuula ensi kyeri kati omuntu ataakuba ku ngumi teyasobola kufuula nsi kyeri kati waliwo olutalo lwojjukira lwali okozeeko mu bulamu obwo kwanze nze nganze ku record sina lutalo nalwo lwemmanyi
nate baga nti olokirya nti wabulabe wala bakunyumyako mu Subaru zo nti bajjanga ne Subaru yalina kipiki n'apa wala olutalo wali okozeeko noga ntya luno nalukola ate ndowooza tekyali kigenderera ndwejjusa oba obadde smart ebbanga lyonna. Siyinza kulimba mu nnaku zino ennungi enkulu entukuvu. Omuntu omulungi atambulirwako ebigambo either ebibi oba ebyentiisa. Abantu batya Katonda. Neno Mugamba Katonda ali akubye ku luyi tinedda. Naye nga ate Katonda alina engeri gy'akubonereza. Katonda takuba naye akubonereza. Kati oli bwagamba Rocky muzibu okyogedde naye tonyonyodde buzibu ki? Ekyo kyovulaba nti nno Rocky alina Subaru yalina kino yalina kiseza yalina byamuggwako. Abantu baagala alina yali ayimba kyakuvoola nnyonza ate nti Rocky wali oyimba kati nali nina yes navuganga Subaru kati omanye eziriko tikitegeeza endowooza y'abantu naddala mu lulimi twogera etunafuyiza nnyo netussa obwavu okubamba mpaka tetulina mwadduulu ku mijasiti ndowooza yaffe naddala abawangalira awamu mu kintu ekitya ekimu kuba kati ffe abayimbi tubeera n'abatuwagira okubanga n'akanyama ng'oli evoinali vest toyina muntu yina gwali osuddeko music olimbega ozze kunke muntu ali bannoonya buli yalwana mu music yafa Good Life yalwana Yona Island erwanye nze mbadde okijja nti muntu omu nze kyenkubya abantu bakuba bigambo birungi period maybe ekyo nense okulwana n'omuntu forward Segeza gwe mwana Katonda ali omwana omuta ayagala okuyingira music naawe yakafuna breakthrough song yo naawe yakafuna erinnya lyo ku chat yesooka tekitegeeza nti olina kukuba ngumi kuli kuuma oba kitegeeza nti olina kuba wakavuyo okuyingira nedda osobola okukikola nga legendary bwe yakikola ye nga bwagambye nti ye kyakoze ebbanga lyonna kibadde kyakukuba abantu bigambo binyuma so obusungu tubukendeeze okwemanya eryanyi n'okutuusa ku bannaffe obuvune ffenna okuba abaakabi kimpaddeyo okulowooza ku buyimba bwange kati nze yange ebitabo sijja biziyita nnyimba kuba sinza kujja ate bigambo byange nze nembivola mbu luyimba abantu bwe babiyite luki oluyimba then bubeera bubakabo oba kitabo nze nina ennyimba nnyingi nnyo n'okusinga ebigambo bino byenjogera. Olina ebitabo bingi nnyo. Nina ennyimba nnyingi nnyo mu bantu naye nina ebitabo bingi nnyo n'okusinga ebigambo bino byenkola ki byoyogera. 2018 tetunayingira covid waliwo akayimba kagamba kati omanyize ndwa okuyimba obupera mu interviews naye esawa zino buli omu yeetaaga munno okuyamba ku munne gw'ayagala awulire nti ensi erina obwetaavu obw'okubuulirira olw'abaana abato ate nga bangi nnyo so nti obuto bukyali bungi nnyo mu ffe kati bw'oba yina ekigambo wadde oli muto nga kyamakulu ekiyisaawo kana kayimba ngenda kukayimbira abanaakawulira mwenna tekalina vidiyo tekalina kini nga nayimba naluyimba kagamba tewali njawulo we are same nga tuli kimu we are same tewali njawulo we are same nga tuli kimu we are same ulira tewali njawulo we are same tuba n'amaanyi nga tuli wamu n'abaganda baagera agali awamu bino ebyensi byo bitwawulamu mu kitaffe Katonda ffe tussa kimu okwegugunga kitwawulamu muzeeyi byanfuna akalubye nnyo naye tokitya nnyo tube bagumu eyakulaga omwezi n'enjuba takwerabidde akyakujuna ebyenfuna si bye bisingamu naye ekikulu nti tuli balamu tewali njawulo we are same nga tuli kimu we are same imba nange tewali njawulo we are same we are same nga tuli kimu we are same ulira bwe tubeera yeewaka nga tussa kimu kizibu okujja gwe notwawulamu taata ne maama omwana ne jjajja singa ne kojja tussa kimu ebyamadiini bitussa wamu kiki ebyobufuzi bitwawulamu
mulimu abatono ennyo ababefunamu naye ate abasinga bakafiiramu mu makomera mulimu abatemu naye abeekalakasi be basingamu ebyobufuzi neebuusaamu mu kitaffe Katonda ffe tussa kimu tewali we are same nga tuli kimu we are same yimba nange tewali oli amagu yanjawo we are same kwata kyolina gwe kiwaatalina ne kitaffe Katonda kukoneremu anyway byebyo Legend nga tumaliriza. Esebo. Waliwo generation yajjaawo nekwepankirako nnyo. Lwakyo nsaganyo kintuku kyonyigirize wanga saakiraba musajja gwenza interviews zange. Linda kekibuzo kyo. Nedda sebo gambo naba bagamba direct okufuga obusungu. Director tuwamuuliriza mu edo. Director yanziba bubbi sente interview ekomya wano bere bulungi. Buli omangu kati nona ampa amateeka muka kamera kana akalinga bwe kati sebo nze ndi bwenti. Yesu man. Kanonke. Simunye budakatula. Mu Mr. Live bana katika nkusabira obuyambi sebo nonjikutte yes man ono mwana wa banangira bakano mbasabye banange ono mwana akoze nnyo muita mwana atagaana abadde munda streno mazima ngakoli badde mutwe ku camera radio ba magic okitwa batuweeki ebyaddala bagituwe ono anonya amawuli agatuyamba batuwe kamera ki wait mubawagizi banga abali eyo please any fan of me I always look in simple cameras, but we need a red camera, a black magic in this company, Mr. Live. I mean, ekyo nkisabye mukama owulidde eno Canon. Kano bakata Canon 600 mbumanyi nene ebyaddala nze nsobola okusabira ekintu because kamera eyamba ffenna oba okitegedde batuweeyo ku kamera ennene era byonna byebyo ffenna tuli mu kibira kya music ono ayitawo alanga kyekyo so ogenda kunyumira mu redi kuba mpulira muli tugenda gifuna ate redi nawe ne editing abanga nti waliwo obwokwata omufunafuna amadredi ku mutwe abaita gayina simanya olingo lingo tuli live okyakola bintu tuli live Mr. Live mpozi kale ati ku redi nga ngikutunuzaamu nja kuteeka amalasi ku mutwe naye ate walonda erinnya ebbiri ya Mr. Live onayinza okwegeziwaliza MR Live metanikira bongo live onayinza okwegeziwaliza kandabe mental what? Mental health. Mental disturbance. Look, see what yes, man. Na kibuzo kyange soko okizizemu. Nakuzemu dakirwa kidde. Naye Roki, ompanya obuzibu. Nze buli omu ampa obuzibu kakasambu yeye kizibu ewange. Waliwo generation yajja wano nekwepankirako. Yes, man, otyo. Nemwekubamu n'ennyimba. Huzu wave nongo naye kasajja golwanye. Insta ate badde wanumanizyame kubanga wava mu bigayi yagala okuletera olutalo awo olutalo nize ate nali active nnyo mu music ebiseera ebyo bwe mba nkuyiseeko towakana bigayi nakubaawo nojja gravity nga buli omu akola bwati akusimbamu enseke who is who nosimba oluseke wa olutalo lwali lukulumbaganye n'olufiiringa noga nti no olutalo nduyiseewa alunzitoweredde oba gyonna gibadde migaati na blue band kulya buli gwe kuza kitone just libadde papa lyengedde nnyo nze obulamu bwange bulinga epapa lyolaba nti limpa buzibu owuuse entalo nakatagga twayotalo buli opulwayi lukuyinze uyo gravity uyo bigayi uyo fefe busi abo gobe manyi uyo munuji atolaba kaddaye mabega baba luku tukiraba ojja kulabanga ozowuuta kwekula kuno mu mwoyo ne ku mubiri mpaka wentandise okulya ku mpafu ojjamu ebinuuko tusibula abantu naye nga nze kale nali saagoba kamera zino naye nze buli kijja ewange mukama ngamba ekyo webale nnyo kyenkwebaza kuba nti no ojja n'okuŋŋaanya ebisomesa abantu ensi eno eri kintu ekyo kati nze nnyimba nze na societies nyingi kati nabadde tuba ne reggae ku Safari Maize buli Monday naye ate waliwo omuyaga ogwakuba Jamaica juice oba gutegeerako ne kati Jamaican community
egenda nayo kola ki egenda kola kyokola mbu kyolina ensi ddala ensi eri siffe bantu abula ensi yonna eri bubi nti nabo bagenda kola nga buno gamba nti okudduukirira nti kyonna kyolina okireeti naye nga ate Jamaica gye twegomba ate naye nti munno mu kabi tuli mu kaseera ka munno mu kabi kaseera ka munno mu kabi kalungi nnyo nti nze nakakawuliramu nti oyinza ofiirwa naye mugenda okumaliza okuziika nga emmere enebaliisa omwezi mulamba weeri buli omu ono aleese omuwogo naleese oluku lumu nojja kulaba nga ziri ziti byebigambo tujja kwogera nange nkwoyo kimu nga ne pasa yakyogeddeko nga n'omukulembeze yakyogeddeko oba okitegedde kyebayita ffe tuli mu munno mu kabi bw'ojja kamera ngamba kankuyambeko njogereko mu kamera mbeeko byenkola ki ekyo njagala kikwebaza gwe nga ggwe MR Live gyebazeeko Mr Live MR mwanziba yenze Mr Rocky era bano bakolera nze MR means Mr Rocky MR means Mr Rocky music of Rocky gwo kitegedde Mr Rocky Live kikino gwe balage Mr Rocky live bano bonna abakozi bange ngenda okugoba bano bannange ku Mr Rocky Live ko tubadde Radness yange mweraba